Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya mwasibye mutya. Kabadde kabanga kanene konga tetugo. Tubadde busy. Nga bato yasindi ne Sheebah bituuba. Nagezi gye bandabeko ne gundi omulamuzi. Bandabeko. Jangu bakulabeko. Omanyi bw'oba ogize nkwatako wano. Ntuulako wano bwe. Ng'oyagala kyati. Banengera wakukamira n'omulamuzi. Bakulabeko Webale kulabula bulungi. Bino ebintu oyo olina obbiwa obudde. N'ekibuuzo kye mbuuza mmwe ne Kasuku mwafuusedde abalamuzi b'ebintu. Anti olina okuba buli wempita ng'omulamuzi simanyi agusaze omulamuzi. Nsala ensonga zino olw'okuba mmanyi bwe mbize mbiraba. Mu mateeka waliwo kibayita precedent. Kitegeeza kinza atamanyirizo. Nti omulamuzi mu mwaka gwa 1700 oba mu 1920 omusango bwe guti bwe gwaliwo yagusala atya. Kati ogwo omusango ne guddamu kati. Sibanga njogera bifu. Ne bagujjayo ne bagamba nti kati guno omusango guzze ono aguzizza. Katukebere ensala ya gundi yasala atya. Mugule ogwasooka. Kati omulamuzi ono ali mu guno kati. Bamuwa okukoppa ku nokisi ezaakozesebwa mu kiri mu kusala omusango guli. Kati ye n'atandikira okwo n'ayongeramu oba n'agamba kituufu eri baagamba eyakola kino gwamusinga oba kyaliwo ekiti oba aweebwa ABC. Otegedde lwaki nze mulamuzi ntuddeko n'omulamuzi ako nkakugamba olw'ensonga naliwo mu Battle of Champions ya Bebe Cool ne Bobi Wine. Kati nva ku ebyo nemba nga nsobola okugamba nti ani yawangula ani gwe baakuba. Kangu example zize njogera ku battle eno eya Sindi nani ne Sheebah. Okuva bwe byatandika nagamba abantu amanyi okuyimba bakiyita kulya mu ndago. Amanyi okulya mu ndago yawangula battle. Nembawa lwaki nga ntandika sheno nkugamba Sindi sanyu yamegga Sheebah n'ebitundu 75 ku buli 10. ng'osinzidde ku ky'omulamuzi maaso awo ngenda okukola ki okutemera. So nkugamba kyano yaffe gyeyungeko nnyo. Subscribe ugobererenga obenga osobola okumanya ensonga zino naawe ozide n'ebintu ebinjalo tuba tubyogerako. Nze Noordeen Ntege ne leero nkomyewo. Kaakati ntandise battle yatuuka njagala njinyumiza omuntu. Yali Kololo zaali ennaku z'omwezi nga 15 September 2023 mwezi no interview tuzikola oluusi omuntu ayagala agirifaringeko after 5 years ngaso nebyaliyo ate tebivaayo. Kaakati issue egamba bato bwe batuuka 25 tugende Kololo. Stage yateekebwawo wiki namba. Olunaku olwokusatu bagamba Sheebah waliwo kye bayita sound testing. Naawe omuyimbi n'oyisaamuko owulire binaatambula bitya binaakola bitya mike kyekyo. Sheebah n'akola sound testing ku lwokusatu. Olwokuna ne baluwa Sindi. Era Sheebah yajja ku lwokusatu n'akola sound testing clear nnyo n'addayo ewaka. Olwokuna ne lutuuka Sindi n'ajja ku stage nga tekuli byuma. Baali babitaddewo ati nga bamuga gw'olina okujja n'ebyuma byo. Eyo fact. Ajjede solid band. Solid band eno sho y'amaanyi naye toluteeka mu solid band. Basajja bakubira kamiri. Kamiri nayo mu concert yewa balaba. Era yaleeta balaba. Kati totyobola. Tuli kuba ku level ya maestro. Kaakati bwe bamala Thursday bwe yetuuka agendayo ssaawa 3
nga tewali byuma mugoba olina okweretera backline kati olwamala okuyimba ne bapangula Sheebah olwamala okuyimba ne bapangula mbu yaleese bibye naawe leeta bibyo ulira oba omuzanyo ne guggwa meaning teyayisaamu olwokutaano kiteza lutuuse bateesa nti gwe alina okuleeta backline leeta olwo abategesi baleese backline 8.9 bagiteekayo sindi ajja okuyisaamu sound check sound testing ne bajjako generator ebyuma tubizaako kiro nga time ey'okkuba endongo etuuse bye twabivuddeko n'abivaako sindi bamunyigiriza era tactically ng'akimanyi wano waliwo omuzannyo gw'okubalemesa ne biggwa ati wano abategesi baalagamu ku bunafu ng'omuyimbi bombi ne Sheebah bamutawaanyaamuko bakuwa olina abazimu olina abakubi b'ebivuga olina abantu babakuyambako awo ku mirimu mu tenti yo ne bamuwa abantu 3 walabako stage ng'ejjuddeko abantu eyo nga bonna yabaleeta balina okuzina omutegesi amugamba tukuwa abantu 30 bwe basukkamu mu 3 gwamanyi oba bakubi ba byuma gwe babalira omwo tebafaayo nti bagenda kukolera ki naye ng'omululu we guli nti twogera ku kifo ekya kololo etali serena nti wagenda kujjula abantu ate sente zikole ki zife nti oba abantu abandi bijjudde ne batuwa sente bagenda kutuuka nga ate abantu bamwe bajjuzzaawo basooka ne bamuwa abantu 30 mu shonga egenda mu maaso ekiro ssaawa nga 2 ne balyoka bamwongera abantu abalala abanaamuyambako nti kale kabayimbire nga bawa nsonga ki tetwagala bantu babwereere nnyo bangi mpozi bayogabanga bugundi bu wristband baliko emduulu ojjukira enduulu yasenga tewajja ate twandiyingidde ffe nalina okunyingirawo okutaasa ab'amawulire abamu mubawe bakaye newa muganga ne mugamba ab'amawulire tebalina kibagenda kulya wano kifo kyolimu kinene ab'amawulire bwajja nakakasa nti wa mawulire muwaakoleki ayingira zekkabala nataze nnyo okunyumirwa kubaamu naye bazze kukola mirimu nti nedda kabwadde tiketi 3 era ze baagabaawo Uganda yonna oyinza oggiwa tiketi 30 olaba kisoboka owe Vision Group owe Baba Media owe Sanyuka owe Next Media owe BBS ezo tuli ku TV kati ogateko radio babloga ogateko print babloga mwatutama tuyinza obbaleka babloga nti be batambuza ekintu mukirekete mukitambuza banakirabira eri kati however byakusaaga babloga nabo babawe naye abali established otherwise bonga babloga mwetemuba nayi ajino zinasa tuzogamba mukwano gwe yazigaba babloga ebasooka zifu ani yazigaba mukwano go ani Mako yazirina Mako ne Betty wa BBS ne baziryoka baziwa bakwano ba ogenda okujogamba Baba TV zawidde wudda abamawe twabawadde dda nataasa nno nataasaamu ku mbeera awo naye awo nga tuvuddeyo kyetandika eyaddala bakasuka ekinusu twakayingirawo netandika tutuula ne tulaba twali twatuuseemu dda tutuula nze ne ŋŋamba ŋŋenda kutayiminga ebintu saawa 3 notisi ezimu nazikuweereza obeere nazo neŋŋamba omukulu ontegedde ng'ate nagamba omukulu ng'ate wannyo ntekinga notisi ezitandika neziggala walinga ne ba Simon omunene w'ekibuga nga gwewandiika bibi waliwo twasooka okutuula nammwe eri mu VIP jjukira Sheebah ajja ku stage nali nkyatudde eyo mu kukola awo eyo ssaawa zaali 3 n'eddakiika 10 sindi Sheebah n'atandika ne baleeta abo bakuba ebidongodongo bazinye awo basoose bakubite muli tetumanyi kyebayimba ssaawa 3 n'eddakiika 12 Sheebah n'atandika okuyimba sase kimo that was her first song Ntege namontalinga nnyo Sheebah lwaki nali musuubira nti
aleme kwekwasa nga bamuwangudde nga njagala kulaba yakoze biki nga njagala kulaba nga arusi nsula ne surprise nga ayinza okukola ki okumenya bye tulowooza nenga kandabe kutomanya Sheebah ayinza okuba leero yazze mulala naye nga nze nina kimu okabilite ajjamuko kasituba nga muyimbira eddaki obudde obusukka mu ssaawa alina eddoboozi yawangula one Sheebah yayimba n'ayimba abawagizi of course yabayinawo ne baleekaana ne bakola mu ki bakyuka bukyusi be baali ababeeyi awo concert yali mu Sindi yali asingamu abantu abangi Sindi time yayimbira eddakiika 3 Sheebah ayingirawo eddakiika 3 n'eddakiika 10 avaako 3 n'eddakiika 4 mwezi awo ne zireeta ttiimu ya Sindi n'atukuba naye mu kutukuba ng'owulira saawundi mufu saawundi ebyuma tebivaayo bulungi microphone teyogera kimala kati fe abaabadde bajja bagoberera ensonga ziri eza testing sound backline sound teriiko nga tumanyi kozi yakyo era gwe nali tudde naye ne mugamba nti olw'okuba bata egenda mu maaso bwanayita essaawa emu n'ekitundu ojja kuwulira endongo bijja kumala bitereererwa mpaka era bw'ombuuza ani yawangula round 1 crowd yali eyimba nnyo ne Sindi but ingazi yali agoberera Sindi sound yali mu wansiko nga naye eddoboozi ly'omulira yayimba bulungi naye nga tebifaayo kimala olwa sound so sinza gamba nti yawangula round 1 round 1 I would give it to Sheebah nti yadde yali tayimba bulungi naye nga byayimba tubikola ki biwulira microphone yewulika n'abakubi be tubawulira tugenda mu round 2 bijja biritereramu katono Sindi n'atandika okuyimba oli gwe tumanyi sound ajja atereramu katono but of course nga microphone ya Sheebah bw'atuuka ojuli eri kiriya tunenyani kutya sound bategesi toyinza kugamba nti omuyimbi yereetere backline leeta backline omugambe ajja agitesting agambe ennungi oba siki Sindi toyinza gamba ereetere backline bwe sigireeta era Sindi yabagamba kati sigenda gireeta ebagireetera ku ssaawa 8 ogw'emisana ku show yennyini yabagamba sijja gireeta ekijja kijje simbula embalaasi ne batambulawo nga beeyogeza finally ne bagiteekayo bwe tutambula ne tujja nga tutambula Sindi azinaawo waliwo ayogera ku ekyengoye abantu balimba buli muyimbi yayambala engoye tekwaliko yayambala mbi waliwo olugoye lwa Sheebah olwayaka ennyo olwa white luno olwayulika batukateekewa n'akagundi ako ezo engoye nabbi omukazi yazijjiramu 2 mu luyimba so nabbi omukazi bw'ogamba nti no wayambala olugoye nga nabbi omukazi yalwambala olaba nga oba bonna baakuba engoye ennungi ezisaanidde ku kivulu stage performance buli omu yagikuba Sindi nga agikubirako Sheebah n'agikola ki n'agikubirako however Sindi ono yali mulwaddemu nga kyekimuluma either olubuto lwali lumuluma oba yalinamu ensonga ng'abakyala babeera era kyegambira nti bwengambira nti Sheebah ono munafu olaba omulwadde amukuba toyinza kuvuganya na muntu mulwadde muyi ate ne mutuuka ku climax waalina yo kwoyera ennyo wate ne bakukuba za katale tokwatayo sho ali mukundaba kuno genda ku YouTube teekamu Sindi versus Sheebah oba Sindi Sheebah battle waliwo abawandiseeko waliwo omuvubuka yawandiise ku gundi ye zino ze 2 hits of Sindi ezawanguza Sindi battle ezawanguza Sheebah wonowulira ebintu ebyo Sindi kwali ku stage Sheebah kwali ku stage kati nga wetulowooleza nti Sindi ennyimba zimuweddeko era nze nagamba nti kati ennyimba za Sindi zikenderedde ddala kati wano Sindi Sheebah alina kukozesa mukisa guno akube tuni ku tuni
Sheebah nga aleeta ennyimba nga tewali ng'aziyimba naye nga tezinyuma. Omanyi bya mirundi ebiri, you can have a hit naye hit nga yava mu studio ng'erimu auto ng'evudde mu studio ne lutunyumira abaluwuliriza. Wano mu bato baleeta byuma bino, oluyimba luli lwoyita hit olufuule hit ku stage, lutuyimbire wagamba lunyuma kati luyimbe. Ekyo kimu. Era ekikulaga nti waliwo yaŋŋambye nti nene microphone ya Sheebah yali wansi, ensonga yali bweti. Zahara Toto bwe yajjanga nga tugiwulira ereekaana okufa nga bw'amala agimukwasa nga bw'agiyimbirako ebintu tebikola ki tebiwulikika. Kitegeeza ki nti ono yali ayogera nga kati ono bw'atuuka okugiyimbirako tesoboka. Ekyo kimu. Takitiiki ya Sheebah ey'okuwangula bato yali yakulwana na kuyomba. Omuntu tumukuuleko wa yakole ki agende dagaana okukola. So ne Bobi Wine yali aleekaana nnyo. Zahara Toto teyayinaawo kakodyo kalala, yaleekaana n'atuuka ne mu by'omu mpale. Tomanyi saagala basajja bapuusa ng'onoonya gye biviirayo tebikola ki tebiriwo. So neekwata akati time came nga Zahara ayita my Sheebah Horix muli wanga obalabako bali bagenzi ate balaziwa bali bavala nga bali mu pass. Kati nkugamba okumanya show Sindi yagirinamu abantu omutegesi yali ayagala Sheebah zeko nakakasiza nti naye nkugamba naye bwe yatuuka okuteekateeka VIP oba table yaziteeka wa Sindi walaba kusaasira kye yeekola naye kwe Sindi ng'ayimba omanje tumanye ekibaawo. Waliwo yali ku TV ng'owulira olumu audio tavaayo kimala. But time came eyo ssaawa nga 6 olwo sound yazaatereera oweri alikiriya n'oweena alikiriya we batugambira nti zaabika emipiira nga Sindi amugamba kimu yimba wagambye okola ki oyimba n'agenda nadda yimba ziba zigenda mu 7 ziri 6 awo nga 28 kasuku ajja nti kaakati bano zalinga 6 something bano bagenda kuyimba session emu ne Sindi ajja ayimbe session emu tuddeyo temugenda kuddamu kuva ku stage okuba bwakola ki bwakuba oli yatuuka okuŋŋamba nti atulaba Sindi alwawo okujja ku stage okitegeera babagamba okukomawo ku stage wamu Sindi yali asembye okuva ku stage olwo babayita bombi bakomewo ku stage naye Sindi alina okudda yakyusa engoye process eyo y'okukyusa engoye kola ki jangu ku stage nga talabikako nga yita ali ku pressure akugamba nina okujja ku stage nga ndi ready. One Sheebah yawummula eddakiika 3 olwo Sindi ayimba. Sindi amala okuyimba eddakiika 3 kati mukome mumbi mukole ki ne kalemerayo eddakiika zaako nga 10 Sindi ne kabeerayo ne keeteekateeka ne kakomawo. Kati endongo neeseka oli aleeta bw'aleeta era ina natuse gundi Ronnie Makasi ye muwagizi wa Sheebah okufa n'agamba Sheebah alina bwe yatuuse ng'ennyimba ze tulowooza ate ze ez'amaanyi tazikola ki tazireeta alina zaleeta ng'olaba yandizirese naye ne Ronnie Makasi nesaagala muwabula ennyimba waliwo ezituuka ne zikupiiwa endongo n'ekutama ekyo kimu n'owunga. Ekyokubiri olumu olw'okuba ennyimba zino nti bato ya Sheebah abagisubira nti nzibu ate eddoboozi lye talyesiga kati ku session ezisembayo olondamu ennyimba ezitali zaakuwanika nnyo eddoboozi okitegedde. Sheebah alondamu ennyimba nga tezeetaaga kuwanika nnyo eddoboozi kati gwe ziyinza okuba zaakunyumira naye nga zaali zaakuwanika ddoboozi kati nga nnyini zaazimanyi nti eyakayimbira essaawa emu n'ekitundu waawanikira eddoboozi yadde buli omu amanyi tamanyi kuyimba ate kigenda kweyoleka nnyo n'ogamba
kandite zino ez'empolampola. That is one. Two, olw'okuba sound teyali mulungi nnyo, Sheebah yakuwa ye Sheebah teyakimanya, yaleeta abakubi be nga buli kimu bakikuba trumpet, simanya nanga, simanya nga bwe birina okuba. Kati ate nga bw'oyimba tebivaayo. Sindi nga amanyi music nga bw'atuuka ayinamu byajjamu, bino bituwanika nnyo mubireke nga tulinako buno okitegeera. Kati ye n'akozesa eddoboozi, kati ng'omuwuliriza neyazza okulaba awulira ayimba nga bulimu kunyumisa buki bulinga bu sweeteners. Awo credit togiwa kundi muziki gundi gwe babawa sound oba bamita sound bishi producer wasindi kuba babaleeta bonna ku stage no anti gwo bagamba byonna mu bikulu oba gwogamba okusinziira ku sound bwali jamu. Bw'oba olaba stage ziba ziti omuyimbi bw'aba ayimba alina lwakanga omulabo omukono ayogera n'ab'ebyuma. Kameri atera okukola ekintu nebebekulu atera okikola akola bwati give me the keys, give me on the keys. Bantu bagamba enjagala gyoyagala bebekulu leero ndaba show nanti nkugambye yakyogera give me the keys. Keys ziba bolaba piano eyo owulira piano kati bazita keys oba bazita keyboard. Give me only the keys. Bino biramu bikole ki mugira mbine kati nabanga asobola okuyimba n'omuntu nkola without being distracted n'ebintu ebyenjawulo. Point ogitegedde? Kakati that was Cindy. Nabanga strength zazimanyi nti amaanyi gange ddoboozi, ate amaanyi ne bw'onoozina biki abantu bazze bayimbira, ne bw'onooyambala biki ojja kutuuka bagambe bwe bamala okukuba endulu bagambe kati tuyimbire. Sing for us. Tuyimbire. Kyekyo kyali mu bbato. Atugenda okutuuka mu station ezo ennya ezaasembayo zaalinga 5 zisembayo nga buli muntu atandise okwawula sayidi ye. Omuntu atandise okugamba kino era njagala kugamba gwalaba programu eno kati time yatuuka nga naawe okiraba bulabi. Gwe noonya video ezaasembayo eziraga nga basembayo bombi baali ku stage, ojja kulaba nga Sheebah ayimba, olabe crowd ye kyegamba, olabe Cindy ng'ayimba kamukuba layini eyo esembayo. Manyi oba osobola simanya biki lwakyo tintimaate ne kasirisa ebyuma, crowd neekulaga nti efa ne kamwongera. Sheebah ava ku stage akolima Alesse Karo Nantongo nti wabadde ogamba nti nno olina amaloboozi n'abaana balina amaloboozi si gwe wekka. Kati nga ye atandise okukkiriza kati gwe yadde olina Cindy yadde olina eddoboozi noono omwana omuwulidde kati nga yoreza amaze okwejjamu nti yadde olina eddoboozi n'abantu abalala balina amaki yadde bo tebeewaana nga gwe bwe weewaana. That was it. Bw'onookebera audio ze zitambula ku gundi nakigambako dda abantu oŋŋambye mpisaawo bebekulu ngenda kukuweerezayo ka video nyinza n'okanoonya n'okateeka n'okagattamu eno video. Cindy edda bato nga baakajoogerako yalindiza ba 2019 Cindy batuuka bagivaamu. Cindy agamba nti bayera wenze saagala kuyimba na Sheebah, njagala kuyimba n'abantu baddala. I would wish to have a battle with the Jose Chameleone and Bebe Cool. Amanyaga tubasajja bonna ate nga kyategeeza ayagala abantu abalina ennyimba eziwera nga bayimbi nga ne live bali bagikubyeko ne bakakasa. Kati nga ye ayagala bwa Bebe Cool ayimirire ku nsonda eri, Cindy ayimirire wano endongeeseke. Bate ogiwulire ng'ekola ki evaayo nga you have good songs but you can as well sing them. That is why agamba music should be live. That is Cindy's slogan. Music should be live.
Lukoba era wano Uganda tebakulimba endongo twanyumirwa nnyo abakongo because bakuba olukoba those beats zowulira n'ogamba nange omusajja yakuba kino lake Dube abantu tebamwagazanga kujja wano ng'ayimba si kuzina ng'ajjuza Namboole eyo aboogera ku Maddox baagala byuma ebyo Jose Chameleone Bebe Cool the same Bobi Wine tebamwogeranga kutakubangako live kagimanyi muyimbi mulungi akoleredde eggwanga lino bingi but when it comes to live music Bobi Wine waffe tumuleka walala ayina ate ye waaja lyrical maturity nyimba music message ennungi and what have you nayo ziyimba live kyawukanamuko olina ekibuuzo ensonga ya Seeguya omukulu kyamuleseewa Sheebah but eno eba mirundi ebiri kankuwa example nti ekya abantu beebuuza lwaki Cindy yayagalanga nnyo okubatolinga Sheebah. Cindy yali alwanirira mulimo gugobamu ba masqueraders. So Jeff Chi okutuleetera omuntu ng'ono okufuula omuntu sita nga talina kubeera sita okufuuka sita mu mbeera mwoli ng'orespectinga b'ogamba nti naye bano bo balalamuko okitegedde kati nga Sheebah yali amisiridiza ensi nti kugamba ng'alowoozesezza abantu amanyi yasinga okuyimba Sheebah Jeff Chiwa kuba Jeff Chiwa yatuleetera omuntu Jeff Chiwa bwe baamusaba bato yagaana nga yamanyi ekigivaamu Jeff Chiwa bamugamba nti ogenda kuyimba ne Cindy by then nga yakyali nnyini muyimbi yagamba osinza kutta kariya ya muyimbi wange amala kwetongola n'amulekera mu kwano yono bwagira watandika okwewagira weyewagira nze mbasobola bajje tali kiddi okitegedde naye bato okuggwa kwayo kuggwa kutya Sheebah babadde amisiridi nga babivuddemu ndabye mutabani wa Tamale Mirundi Junior awagira Sheebah okuva ku njala paka ku nviiri era mu kampeyini yonna Tamale Mirundi Junior abadde yakugamba Cindy talina kyatugamba concert yawedde Tamale Mirundi ali mu kwetondera Cindy kukwetondera watuwangu oluvubuka oluba mu fujjo lya nedda yali ayogera nga ye bwabiraba then nga n'omulala nga n'abalala Sheebah bwe yali amisiriidinze nti amanyi okuyimba Mirundi akugamba yali amanyi nti Sheebah muwala nnyo agenda kukola ebintu eby'omuwala omuto biki ye Mirundi agamba the moment Cindy lwe yeebase ku stage n'ayawula amagulu n'atandika akayimba ke ne Bobi Wine n'akayimba ng'asituka okuva wansi ye kasita yalaba eyo moment n'agamba ne bye tusobola babitusinze Cindy you are the winner era Junior agamba nze n'okugira Junior agamba nti ba Sheebaholics n'abagamba tugume tukkirize nti yagambe mu-accepting defeat nti omukazi yatukubye tumwebaze tuddemu tuwakinge hard kyasoboka industry weeri muyimba kikyagenda okutereeza ku myaka egyo nedda olumu osobola okukola ku vocability yo you rehearse more oyo omu nkwongera abalala Apas yagambye Sheebah yali tagenda mu bato ya ddoboozi ate okula eddoboozi the more you practice live the more you master it nosobola okujjayo kyokola ki toyimba kati bw'obadde oli mukubi wa CD na bidandali togenda kukola magic ku stage obaye tokola live era ne Apas akugamba yabadde naye ennaku zino he's practicing okukola live the betterness yes kakati era naye akugamba nti Cindy bakuwangudde Renix producer yagambye bonga ba producer bakunenya nti baba recordingira abayimbi bawanika ebimulemye okuwanika ne bati
leveling ebimenye ku leveling ne bakola ki ne balo masteringa no du masteringa ne rufulumanga kyekyo kati omulabya omuwuliriza agamba ono omwana akuba bananga ono omwana akola ki akuba time yatuse ne bamugamba kati bulijjo byokuba bikole ki tubyagala wano tubyagala kati kuba Seguye sanyo erimu anti Seguye yaliwo ku battle ya Bebekulu ne Bobi Wine by the Seguye yajja mu battle ya Bebekulu ne Bobi Wine ngawagira Bobi Wine bwaba jali andaba yali awagira Bobi Wine naye ajja kikugamba naye endongo era zigenda okuwera sawa mukaaga ngomu ayine eddobozi gwe tuwulira yimba bakugamba yimba zigenda okuwera mukaaga kitundu Seguye ayogera bino tayagala byogera yabinyemeza yagenda ko mu tent ya Bobi Wine nga wali amyose eriiso bagala mugamba yimba nagamba nanga Seguye yagamba ngayagala kubuza Bobi Wine oyine nyimba nengu yimba yo biri oli omusajja akuba 5 nga ne Seguye yagamba nga naye bwokirabo okiriza bakuwangudde Bebekulu nga yimba nyimba 5 Bobi yayimba mmeka 2 awo nanyumyawo ku mboozi nakuba freestyle edakika 10 nezigwako naddayo kino kisana nekijja kibebekulu nekikuba 5 kati bwekyakubanga ennyimba 5 station nga 6 nga naawo awagira sayiro nalogani ng'omuntu wafaaba okitegedde kaakati bwe bimala okugwa ebyaddala kyawe omaye ate nno kati bino byabadde byanjawulo nti n'abantu bagenza okujja nga amanyi Cindy yasinga batuye Bebekulu ne Bobi Wine batonotono me baali balowooza nti Bobi Wine bamusinga okuyimba live kaakati bagenda okutuuka mu show nga hype yonna ya Bobi Wine nga abawagizi Bebekulu mwebali bajjudde naye no bajjudde naye nga wano emboozi yonna naye gwe omanyi okusirisiza mu show wakati n'abawagizi be mu show wakati sawa zigenda okuwera mukaaga nga ekisajja Bebekulu kyakubanga ennyimba 5 kiba kikanitiga Bebekulu manya Bobi Wine next on stage jango oyimbe jango oyimbe nekikka naja nakuba ennyimba 2 nekikomawo nekizikubeeza nti Bobi Wine gwaddako jango oyimbe wagenda okuyita sessions 6 nekituuka omugamba nti yimbayokko abantu bayimbire ennyimba ozimaleyo ate kuba ennyimba 5 lekerawo okuyimba akayimba n'okawangubiza kuki ku live abantu basasudde ssente ssebo value for money Bobi Wine n'asigala ng'ayimba ebiyimba by'ennyimba 2 ekutambula gye byaggwera kino abantu tebakikapusyalinga naye alifuna omukisa n'agira batuuka ne bagamba Bobi Wine kale Bebekulu yagamba Bobi Wine live mu show kati kale yimba ennyimba 3 nga naye ozimalayo abantu ozibayimbire 5 zirabika ziganya naye yimba mmeka 3 era kyagaana kati awo tugenda mu 6 kitundu Bebekulu aleta reggae session abali kuna amanyi reggae kyategeeza teyadda Bobi Wine yakomawo kuyimba luwalo naye ng'ekituufu kiri nti yatuuka n'otugamba oyo yali ayimba nze nga nsoma musajja mukulu ng'atandise okwabika yekka musajja mukulu yali ayimba nga nze nsoma simanya biki kati bigenda okuggwa abawagizi bagenda shegenda okuggwa ayijjukira ne media tezaali nnyingi entertainment tonotono tetugiraba amawere ne gafuluma nti omukulu yasingiddwa yasirika okumala wiiki ezi nga tayogera ku bbata bweggwa netutandika ndoza naita omwaka gumu 2 Bebekulu watera love every day najjanga akuba aweza ddaka awo biki ekiganye biki tugenda tuukaawo awo wonna nga Bobi alinawo nnyimba ze nnyimba naye ng'omunoonya ewatuufu yagabako ne kasente wakubira neziparadiso oluswayiri okitegedde wakubira ziparadiso ayiyiza nowangibeko Tanzania eno ng'ayagala kudduka wano ayingire Tanzania akube eri agana kangendeko Tanzania n'alukuba nasala ensalo n'akomawo kati awo politics wagira n'amununula naye Seguye yali agamba kaliya ya Bobi Wine yagwa lwa batu
yali ategeeza kyali agamba ani Sheebah nti ogenda mu battle we banaakusinga ogenda kugonga Bwino oba naye asala agende mu politics atekawo empawo bamuwa politics bino ebya bamidioka abatamanyi luzungu bajja tuka batugobe mu bintu bino agisiibu Sheebah namulabanga oluzungu lwe naye olulinga lwange agisiibula yagamba ali osiba ogamba tekitegeeza nti ndi talented race tekirina we kiri yakyogera wano mu talented race oba kamupima Sheebah sindi nabaako kyamugambaawo kamupima n'amugamba nti amwebaza okuba nti asobodde okuyiiyayiiya n'abaako byayitamu awe kamupimira ng'omukoye nti okikkiriza ng'ozookira nga biraga omuntu ali awo simanyi bati mmanyi naye nga nange kyeŋŋamba Sheebah asobodde okukozesa ekyo available means okufuuka ekyo kyakola so muwa credit nga Sheebah okuba nti asobodde okuvaayo nga yiye mu mbeera nti n'omuntu atalina kitone bw'oyiiya yiye osobola okukola okubaawo bw'obiraba otya tuteese naffe wansi mu comment section. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.